Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya follow wano munnaffe omukyala wambuuzizza nti ekyogero ky'omwana kino ekiwedde okukozesebwa nyinza kukiyiwawa. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kaakati okusookera ddala kansooke mbabuulire gy'otalina kuyiwa kyogero ky'omwana. Ekisooka, ekyogero ky'omwana omuwere tebakiyiwa mu ttooyi. Ekyokubiri, ekyogero ky'omwana tebakiyiwa kasasiro. Toyiwa kyogero ky'omwana kasasiro, tekiba kirungi. Ekirala, ekyogero ky'omwana tebakikanyuga mu nsiko, tebakikanyuga ku ttale. Kati kankubulire gy'olina okuyiwa ekyogero ky'omwana. Ekyogero ky'omwana gy'olina okukiyiwa ewatuufu. Ewatuufu oteekeddwa kiyiwa ku bitooke. Ku bitooke bino waba mwana mulenzi, ekyogero kino oteekeddwa kiyiwa ku mbidde eŋŋanda. Okiyolamu bulungi n'okiwummuza ku mbidde n'amazzi n'ogayiwa emabbali w'ekitooke ekyo eky'embidde. Embidde oba togirina, kale kiyiwe ku gonja. Ate eky'omuwala oteekeddwa kiyiwa ku kitooke kye bayita nakitembe. Nakitembe kw'olina okuwummuza ekyogero ky'omwana oyo omuwala. Nakitembe kye kitooke kyammwe mu abakyala. Kati ate w'obeera ng'oli wano mu kibuga tolina kitooke kyonna, tobimanyi, w'oli tewali bitooke, okola otya? Ekyogero ky'omwana oyo osobola okukiyiwa mu bimuli. Bw'oba ewaka olinawo ebimuli emabbali w'ekikomera nga mwasimbawo ebimuli, ekyogero ekyo osobola okukiteeka mu bimuli ebyo. Kiba kijja kubuliramu bulungi nnyo, kijja kukala kiggwerewo ddala bulungi. Osobola okukiteeka mu bimuli okusinga okukisuula mu kasasiro oba okukisuula mu kkubo oba okukisuula eyo gy'osanze. Ekyogero ekyo oba okimaliriza, genda ng'okiyiwa mu bimuli emabbali. Beera ng'okola bw'otyo nga bwe nkunnyonnyodde. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.